Byengeri abantu gye bazze beerumaaluma olw'obuntu obwo obutono kati nze avuddewo ne ŋŋenda ne sseegatta mwezi mpaka za nkima. Ekituufu kiri nti emikira girina okukoonako ngo olina ekitongole ky'okolamu. Kiri eri ggwe kugyewala. Naye kye tuliko kye kino nti bwe giba emikira gikkoonyeeko singa weesanga mu mbeera eyo yes shafa omutegedde mwetegedde ng'abantu nga si bya kampani mwetegedde kikye muyinza okukola yes kampani weba eyina etteeka ngamba it's okay bwe mweyagala nga mwetegedde mwewasizza biki byo yes all the things we discuss like companies babimanyi kati mukyala petu abamanyi abeekwana ekyala ababamanyi abeera namwe essaawa zonna olunaku 24 hours I mean abimanyi ebigenda maaso era n'abaleka n'agisabira ate relationship ye kasate runinga mirimu gye ye kasate runinga mirimu gye n'agitunulira butunuliza alabe gye neggwera era bwe muyamba ne breaking up agamba alhamdulillah nga temunabate ku runinga mirimu the better it was when it's kitunulanga we twalinga mu ssomero you think our teachers didn't know that we were dating coupling ngera bamanyi no bima they knew but at the end of the day I was not among those people abakolanga coupling mu ssomero kubanga nze kambabulire je nalimba balinga batubulira okwegaana ye batubulira nga tugawe wegattira n'omulenzi bw'otyo ojja kufuna ani agamba no coupling yalinga kwatagala kwegatta mama nya babane era bafulumanga ne bakuba entuli ne bagenda mu kati entuli wagimanyota as the innocent ones we didn't even know about the entuli yes we used to that's my boyfriend but ngabikoma promising when you get done with school I'll marry you yeah abana bali ekintu bakiteeka ku level so bo company ngayo bateekawo ezo lines mwembera mu crossings yes of course all companies are very strict ne bamanya nti good ne bakisuubiriza nga bagamba mugende mwenna abamba bagamba omwasigale omu actually kumwayinza okusalanenga nagaana edda keza sigalawo nze kangende nasaddakira omulenzi yes nasaddaka omulenzi asobola okutwala afya nagamba keza obadde ofuna akasente akansingako bwe sigalawo nze kangende nkuba ebicuba byange naye bwe mba musigaddewo babiri biki byotaalikoze yes oyinza obba nga HR baawo oba yakwana ne mwetegeeragana biki byotaalikoze muli ku mulimu remember oyinza okuba nga yes HR baawo naye ngena ate mukamaawo oba CEO oba yenna ali awo naye nga boosi wo ensonga z'omutima ziswa nti bw'oba olina okubeera mu meeting ajja kugamba shafa bwaki ozze leeti mu meeting nga si byawaka naye nga bya mulimu nze si noba nina mbu nompisambi bambi sina mpisambi tozoogerera tewali buzibu naye tewerungi nze omuntu kasito neyambulirira mbakukuba obupica maani obupica nga bwandibaddeawo nze bya bosi byonna obirekawo wansi simanyi oli afande byonna bisigalawo amanja gabeerawo sima gwasinga obugagga nze newabeera president nemulaye nti obwerere bwe era aba addressinga ng'oli awo era oba ogamba you go to babe don't shout you don't shout at me like that. Now me I know my weakness. Some people are stronger than that. Era nze munaye anytime when kokona office yo I expect you to open it. Waji? I'm your babes. Yeah? I want to talk to you. Tewali wa matali. Kati nze ravu yange yakajanja nnyo. Sima meeting zaba bodies today. I am talking to my boyfriend. No, you have to draw a line. That is the thing. Kati nze line ngenda gikubirawo from mutandikwa. Kuba nemanyi te ndi kati nze kyova mbagambe nti nze sibisobola kubanga nze ntijja nze nga nkwagadde nanti n'amagezi gasooka okuggwamu zirayo mukyalo ekyalutwaka n'entunda ente za nnyabo ne tujja ne tuzirya wakulava eno enkoza bwengezi kati nze bannaye kambabule mbaga nti ku mulimo sisobola nze osobola n'okumpa laptop nyige waaka ne ntandika okushekinga bwenti nga mpulira no the thing is I can draw actually a line. Yes. I can be respectful buli kimu nsobola okukikola naye nze ekisookera ddala toddamu kunneefuulirako wakabi anti kati eyo respect yonna mbanji kwambula chepe you get my point chepe zino zonna mba nazikuulako eyali jeno maaso gange tokyali jeno of course mu baana sobola kujooga naye tukyalina kyongamba baby
Yeah, I understand your bit. Naye kati olaba Haffy kye tuliko nti yes, CEO wa company X X events ye mukamaawo oba kale gwe mukamaawe azereti of course biri bya mu kisenge kituufu oli mukyala we yes naye ate gwe mukamaawe at this point kati kyali badde kya buvunaanyizibwa gwe nga gwe bogamba nti kiyinza okukaluubirizaamuko n'ofuna engeri gy'omutriminga kituufu yes exo tusereeti ng'abala because wabeerawo lines eziba drawn nti omuntu atuuka leeti okusooka ebeera suspension oguddako probably bakusala ssente ebintu ebibeerawo bwe bityo nti ebyo weebiri protocol yonna eri observed gwe nga gwe tugeze kiri kati gy'oli gwe boss yes Nera ate kati ate now kyawukanamuko n'abakyala nga nze ali mu kifo ekinene I'm the HR and then my boyfriend ali wansi wange awo kikalubamu because for abakazi tulina ne weaker sports first of all looking at him alone nkikuleka amameme gakubagana kati ate uliwe ate amesinze up already ngambo mweziri mu nkubo nti banaye bwabadde ayita mu lukubo n'awakeza ohaga kakati biba bingi nnyo naye ate omusajja asoosiga ku ground naga Haffy I need in my office right now wadde nga mwami we n'agamba nedda siwe tugenda nemba mwabadde naye ekiro thank you siwe tugenda okukola guno mulimu wadde nga waliwo ekigenda maaso between me and you twagala tusigale nga tukomeki gwe eryo ddoboozi tosobola ddikandula ku musajja kubanga ate kati the other way around you're disrespecting yes you're disrespecting him is your boyfriend you can't speak to him like that ate wano gwe bosi we webale nnyo so mu bakyala kijja kalubirizaamu era ezo cases ntono gyeziri naye ntono nnyo nti omukyala eboosi naye ayagadde omukozi we kubanga because of that naye wali ne bwenjagala top boss asemberayo ddala ngeno ndika junior yakuteminga yes okuteminga because era naye still ekikozesa ekyo powers ze ng'omusajja in nature kyekikozesa ekyo yasa okuteminga n'agamba wadde kine you can't come in a meeting nga ndi n'abakulu you can't just come like that and then gojja manya woobwa kati ekintu kyembuusa amaaso kankibabuulira